Ale Saudi teweeyibaala boyita mikwano gya balina ennamba yo yagenda okuwayo ennamba yo bakuluko olukwe bakuddeko ssente nga ndi mu kiyumba banzigalidde olwategeesako mikwano gyange ku WhatsApp mulimu omuwala omu eyangamba nti nina omupoliisi ayamba abaana bali mu buzibu ne bwaba ng'otuuse Uganda nga takulekerera era n'asobola okulaba nti oli mubeera nungi nangamba era muwadde namba yo mbuso be ready ajja kukubira mwogere don't worry obwongo abantu bwe bakozesa okujjako ssente bakwetoloola ne bankubira nangamba enamba yo ngiwadde ba boss era ngitadde mu office ntadde application yo omusajja nankubira nangamba Vanessa batuwadde namba yo mboyagala obuyambe okuva mu State House sente bonozifuna oyagala sente meka ne mbagamba neziba milioni 2 newe ziba 2 ne bagamba goyina meka zogenda okongerezako ogosabira abaana b'e Saudi bababbe nnyo kati ne mugamba tukole ki nangamba tulina okunoonya milioni 1 n'emitwalo 2 giri gyali milioni 5 n'emitwalo 8 nangamba tulina okunoonya milioni 1 n'emitwalo 2 eddagala lisobola okukola obulungi ne mugamba nze sikyayina. Have you always imagined earning money while taking care of your family at the same time? If you're from Africa and reside in America, UK, Canada, or Europe, well, this can be made a reality with online business. Achieve the freedom and flexibility you desire, whether you're a stay-home mom or seeking to take control of your life again. Discover a way to kickstart your journey to become your own boss with a successful online business. You work from home or anywhere and spend time with your family or even travel under your own terms. With a proven automated system that does the back-end work for you, no need to be tech-savvy, no need to be skeptical because you're able to file your taxes. Also, coaches and mentors help you through your journey to success. For more information, visit www.sheilainspirecircle.com or WhatsApp or call +177 444 12640. Amanya Senyonga Habat omu ku director ba Big Clara H Property Services Uganda Limited tuli ku Itawa Kampala Road tuli ku mwaliro gwa kutamu n'ekyengera opposite Total nga wakava mu Katoogo we bayita ku Lukaddaawo opposite obola ba Big Clara H Property Services twalese estate empya ku milioni 7.5 ekyapa kya mungalo empambire ku milioni 7.5 ekyapa kya mungalo okuva ku kubo kilomita 2 amazzi amasanyalaze byonna weebiri jangu wefunire poloti ekyapa mungalo osobola okubanga wona obupangisa abaana b'e Saudi mulina chance ezizokuba banene nnyo okimanya ekyo era mu bantu abababbye babaguzeemu amamotoka babazimbyemu amayumba babakozeemu ebintu ebyobuvunaanyizibwa sente zammwe temuziwa kitiibwa okimanya ekyo olinayo ku baana olina abaana ameka babiri mukugenda Saudi wali ogenze okukolayo ki era nali ngenze nsobola okukyusa ku bulamu sente n'ozigabula saagabula taata sikugamba nti nagabula nti njagadde kangabule just oli yakozesa password ebizibu byange ye yayitira omwo nankwatira omwo n'amanya kati embeera eno gyalimu nsobola omukwatira muno talina sente nakatono kayinawo akabye n'akava mu magezi. Anyway, SB4 Media tuguse ensonga kwe tuli muzukulu wa Kabajja yakubuuzaako katusube nti oli bulungi. Tukwagala nnyo nga batufollowinga programu zaffe zetukola n'ozifunamu ekyamagezi oba n'ozifunamu oba n'obuuka. Abaana bangi bannayuganda bangi programu zaffe olwawo zebayambye gye bavuddeko kutakolerako ku programu ezabafere ba dola ejjinja. Abalaba programu zaffe ezo bangi mwabuuka bangi bankubiranga akasimu
abangamba webale kubanga wakola program eyo nze baali banzibi so bebachabba bangi naye ekyo kyo twakivaako katusuubire ti gwe ala program zinga zino sharingirako kuko ne munna alabeko ejjinja eyo mu bikajjo simanyange wa bachabbira mu dola mufeera kubira nakugamba nti waliwo omwana wa kojja wange yalina omuzungu gwe yali akolera ate n'agenda okuwuga omuzungu n'agwa mu mazzi omuzungu yalina sente ono n'azibbayo kati tunoonya kuvungisa dola bakubbira awo omulala agamba mbu ate waliwo wano omusajja yali driver wa kideegi kimanyanga kideegi jinja ate n'afa n'amulekera sente tuli mu kunoonya kuvungisa dola kati gwe n'ova eno ng'opapa okugenda ejjinya muvungisa dola eyo ezo so lwabbabuuza dola ziri mmeka naga nti ziri 2.2 ogenda okubala abalamu ng'oyita kumbe bagenze kubba kakasa nti babbi abantu bangi programu eno gye tukuletedde amanyi naffe ono ava Saudi yakomawo ali ku 0 obwongo abantu bano bebakozesa okuggyako sente bakwetooloola abamu balumba mu WhatsApp groups abalala bakulumba ku TikTok okwo ne bakufollowinga abalala nakulumba ku Facebook oba mikwano gyo gyennyini nnyini gyegigaba ennamba yo kiddamu gwali Saudi teweeyibaala boyita mikwano gyo abalina ennamba yo yagenda okuwayo ennamba yo bakuluko olukwe bakubbeko sente nga tutandika gambye nti abaana b'e Saudi bababbe nnyo abantu bawano n'abali eyo ewalala bazimbyemu amayumba baguzeemu amamotoka bakozemu bizinesi naye nga mu ssente zammwe ezibatawaanya katutandika puroguramu eno tagingako munno nga ye ali Saudi nga yagenda kukola gwe asuubira okugenda e Saudi laba puroguramu eno gwe ali e Saudi eyo ng'okola naye ng'olina gurupu gy'olimu ya WhatsApp oba ng'oli ku TikTok okwo era ng'oli mu following nnyingi mu inbox bakulumba uliriza puroguramu eno nze muzukulu wa Kabajja tuli ku SB4 Media tugusa ensonga atuteekamu akasente bebaziwa and Sons genda ku Mukwana Arcade weefunira ebintu ebiri mu original omuli curtains, duvet covers, blankets, obutimba bw'ensiri, mattress protectors n'ebirala ebinganga ebyo basangibwa ku Mukwana Arcade bakola ne delivery paka wo ku mulyango wamu ne bannaffe aba Bikirara H balina batuuzi b'amataka basanga itawa level ya 5 bo gendayo ng'ogenze kunoonya ttaka sena kunoonya bula gendayo ng'ogenze kugula ttaka abalina ploti kutondeka ddala ku miliyoni 7.5 atano ku 10 n'ez'obukadde wamu ne bannaffe aba online business bwena wennanga oli eyo okola akasente naye ng'oyagala kukwongerako ko ebinira nnaffe aba online business tojja kubeera nga ate wejjusa oli otya okakasa oli bulungi siri bulungi but kwemuyago wankubirako ng'okaaba nange nno mbadde mulwadde naye lero kasi nfunyewo olungubanguba ne ngamba kamukubireko koza amanya gwani birungi Vanessa kulika ye Saudi avaayo Saudi wali luddawa Abuha Shumran wamalayo bbanga ki mwaka gumu tewamalako contract no anti nga bwe ngambye nafunamu obutakanya ne bossi wange yani bicyankalanya nansigalira mu kiyumba awo nga amaze okumuwaabira kati waliwo omuwala gwe yali mukwano gwange nga tuli mu gurupu nangamba nti nga ndi mu kiyumba nangamba nti waliwo omupoliisi e Uganda tugende mpola mpola mwafuna obutakanya ne bossi butakanya kyobo bwava gutyo yatandika okwekyanga eyali ampa emmere n'agireka n'agikweka ngangamba neegulire naye olwo ng'aganye okuntwala kusindika sente ng'akimanyi kati sente nzirina mu nsawo yangambanga nti nali ndabirira maama we nangamba tewali budde tewali wakuleka ne maama we sente nzitereke nsindike engalumu nga nina kyengenda okukola nengezako yadengazi okwa mu cash
ye nga zimpa mukashi nangamba tereka kasita wano tewali baana bagenda kola ki ojja kusindika ngalo munsi fete tulina budde bukutwala buli mwezi. So wano mukutenda okwechanga yali akakuwa myezi emeka mukashi? Myezi 7. Ngozina mukashi. Yeah. Omwezi oliofuna nga sente meka? Yali muli mpaka kadde. Kakadde. Naye nga ngulako data. So kwegamba mu myezi 7 walina ko bukadde bwonga 6. Yes. So kyava ku kyokwechanga? Simanyi wabula bali abantu. Kale yatandika nga akweka emmere. Ngangamba bobo ngalekawo omuchere gokka ngangamba bobo yagala enfa oyina sente wegulire oyo sister we gwembeera naye nga yabikola boss ye yandeeta ngabeera uwe awotaleerawo yamala natandika okujjako AC nangamba sidda mukozesa AC bwemba njagala AC mu kisenge kyembeeramu nsasule ki amasanyalaze nemugamba yi kati natandikirawo lwali lumu nga lulunaku lwakuna nakubira mikwano gye ne bajjaawo babiri. Kati lwe bajja zaali saa 7 ng'amaliriza emirimu nga mpumuddewo. N'anumba mu kisenge. Bwe yalumba n'atandika okusumulwa AC. Ne mbuuza maddamu ki? Tamanyi Luzungu nange Oluwalabu sirumanyi. Naye ne nkozesa olulimi lwemanyi. Ne mbuuza kiki? Kati neefuula nga musiru. Ne nkwata ebyo byasumulula ebyuma ne mbitwala ne mbyoza. Ne mbikomyawo mbizeeko nze neefuula nti bibadde bikyafu. Kata onakambuwala nnyo bwe yakambuwala nali nga nsimbyeyo bukasooli ne watermelon obweru nenfuluma kangende mbufukirire nagenda okukyuka okwata olupiira nga poliisi eyimiridde motoka 3 ne bangamba tukutwala ne mbuuza kiki ne bangamba bosi watukubidde mbu ogambye ogenda musala ekiro ne mugamba nze simanyi Luwalabu tamanyi Luzungu kigambye ntya bw'aba alina kyayagala typinga mukebere mu masimu ne bagamba jangu tugende ne bantwalirawo bwe twatuuka ku poliisi najja naye ne bagenda mu kasenge ne batuula eyo zaali ssaawa 10 ne ziwera ssaawa 4 za kiro ne bampita ne bangamba muddeyo ate ne mbabuuza tuddewa ne bangamba muddeyo ewaka ate omuntu agambye ngenda musalasala ate kati mungamba nzireyo naye tutya nze ndabirira mukadde oli yakaddi wadda kati bwafuna obuzibu agambe nze nina kyemukoze ne mugamba ntwale ku office n'agaana poliisi nekambola nenkwata byampaka nenkasuka mu motoka ne tuddayo bwe twatuuka ne banteeka mu kiruumu waliwo ekiruumu ky'abasajja kyo kibeera separate ne banteeka omwo n'obugoye bwange mu kiruumu ky'abasajja? Yes. Ne banzigalira mwalimu abasajja? No tebabeera kale bajja bwe baba bakyadde mwe babeera naye tebaalimu ne banteeka omwo ne baggalawo lwali lwakuna ku lw'omukaaga nesharinga enamba nalina gurupu emu ya church nesharinga ye namba. Gurupu yali yaki? Ya fellowship and healing kale namba WhatsApp yeah nesharinga enamba ne batandika omukubira bosi wange simu nazijjako nembeera omu ku Sunday olwo mu kusharinga enamba eno mu WhatsApp gurupu ali kigendererwa kyo kyali ki? Kugamba babuuze bosi wange kiki era nakoze eki yeah kati bwe nabeeranga okulo mukaaga nensindika mu ofisi yange ya Uganda ne bangamba njogere ne ofisi ye Saudi ne mbagamba ne bagamba enamba teriiko esima gijeeko ne mbeeraawo kati kula stress nafuna obulumi mu mutima nampuli omutima guluma nga sikyassa ne mbeeramu ku Sunday bwe nawulira nga nfa kati nebaka wansi nenkuba olugi n'ebigere we nalukuba ennyo nga neekaana oli omukazi najja bwe nagulawo bwe yaningiriza bw'ati nakubira poliisi yakubira poliisi yajja nentunuulira naye nekubira ambulance ne bantwala mu ddwaliro ne banteeka mu x-ray. Olwo wali obadde ki? Oba stress nawulira nga sikyassa ng'omutima gulinga oguzimye nga mpulira gwagala nga kwabika ne bantwala mu ddwaliro ne tutuukayo ne bampa counseling ne bampa emmere ejjukira nali maze ennaku 4 basibya kati lwaggulaawo nentereeramuko ne batutuuza ne batubuuza ye nga talina kyayogera
wabula ye n'agamba bosi wange nti alabye sigenda kukwatagana ne sister we ye ayina wayagala okuntunda tagenda kukkiriza kufiirwa sente ze ne mugamba joyagala okuntunda siganye naye ntwala ku office ontunde bali bategeere wa wontunze nangamba sigwampa amateeka nakugula sente zange ne mugamba bwe batoyagala kuntwala ku office sijja gendayo nangamba okusobola okubirabe wamwe ne bampa sente zange ze nakugula ne mugamba lwaki toyogera ne office nangamba office yangamba chance yo yagwako edda ku office bwobeera above 6 months mu kiyumba ky'omuwalabu office bate kufaako nnyo bwera ne bwakuzaayo tebamuddiza sente ze bwobeera below 6 months bamuddiza so nangamba ayagala sente ze nembeera waawo nembagamba nze sikyayagala bw'aba tayagala kuntwala ku office anzize ewaffe kati nembeera awo nembagamba sidda waabwe awo nensula awo poliisi enkeera lwali lwamande ne bamugamba omazeeko omwaka kati akirizibwa okuddayo bw'aba afunye obuzibu ku mande yali kiro ssaawa nga 9 n'aleeta emmotoka n'antwala ku kisaawa n'atampa n'atampa tiketi kati nenziramu nenkubira poliisi neyemugamba n'asingira tiketi ku simu nenkomawo bwentyo olwakomawo mukukomawo waliwo badde otugamba nti mu WhatsApp group wasindi kati muwajja omusirikale omusana wamufuna okyali eri oba ng'oli wano no mwaye situation nga ndi mu kiyumba banzigalidde olwategeesako emikwano gyange ku WhatsApp mulimu omuwala omu eyangamba nti nina omupoliisi ayamba abaana bali mu buzibu ne bw'oba ng'otuuse Uganda nga takulekerera era n'asobola okulaba nti oli mubeera nungi nangamba era muwadde namba yo mbu so be ready ajja kukubira mwogere mbu don't worry omwana wali omumanyi nali mumanyi like nga twesisinkanye mu group era nga tunyumya bya group so omusajja bwe yamuwa namba immediately nankubira nangamba Vanessa don't worry biki nja kuyamba nyambi abaana bangi omusajja yona asigala nga abeereddewo omusajja mu group naye yalimu no oye yamuwa namba just nanumba mu inbox ya WhatsApp yange yes eyakuwa namba ono eyakuwa namba yoyo wale manyidde ebbanga ki eyakwata namba yange nagiwoli omusajja ebbanga lyonna gyemaze Saudi namusanga mu eyo group amusanga mu group group ni gwagiyingira otya group eyo waliwo omuwala omulala eyampa link nangamba tuyingire group y'okusaba yes so onakuwa namba y'omusirikale yamuwa eyange oli nankubira so nakugamba atya nangamba obwo buzibu bwolimu simanyi mpe namba ya maama wo naye mugamba saagala obigambe maama genda kufa stress genda amuta naye mugamba sooka ogumiikirize ku at least bigambe nina cousin sister wange mu Kampala mukubireko mugambe mugende ku office ndaba tebanfaako at least mwe munaalumba bagenda kubiteekamu amaanyi omusajja bwatyo nemuwe namba ya cousin sister wange namukubira ne boogera nga tebanagenda ne ku office nembagamba omusajja agonze angambe negulya ya tiketi nkomewo naye oli omusajja ono yenga angamba ne bwoba tuse mu Uganda njako ewange nze nkola mu State House mbu tulina ye sente z'emyoga mbu government yazifulumya mu COVID okuddizawo ebintu by'abantu byayononeka mbu bati tusobola okuyisaawo n'ofunayo ka business kokola ddaani okubeerawo nga tolina kyoyina kati we najja we yategeera mbundi ku kisaawe nangamba yitako ewange simanyi olemu okudda ewammwe ng'olabika bubi yitako ewange era nabiri tugende tubikoleko ogende ng'olina sente ze ng'otandika bizinesi balimu okutegeera embeera gy'obaddemu so n'ogenda yeewe no namugamba nedda nina ogenda ki ewa senga wange teyali senga wabula mukwano gwange yali landiredi wange nengenda wayitawo ennaku 3 nakwata enamba yange oyo omusajja nagiwa abantu abalala kati be yagiwa ne bankubira nangamba enamba yo ngiwadde ba boss era ngitadde mu office ntadde application yo omusajja nankubira nangamba Vanessa
batuwadde namba yo mboyagala obuyambo kuva mu State House mbutukola ne Muhozi project tuyina sente z'emyoga abaagala okutunga okulunda kyoyagala kyetukuwa okusinziira ku business gy'oyagala. So mu kudda wano wadda ne sente zo ziti zaleka okuwa bosi yazikuggyako yanzijjako miliyoni 2.5 nangamba mbuza air ticket nakomawo nga nina miliyoni 3.3 wameka obanga 4 eyo byenali nina kati oyo musajja olwakomawo olwawa bali enamba ne bangamba enkeera jangu wano ku Freedom City tukusomese engeri gy'ogenda kozesa mu sente ngo tukubuulira otugamba naki kyoyagala okukola. Gwe bakuyita bano okusomesa ebya sente bino nga sente bakuwa zaaki? Nga bakugamba sente ze bagenda okuwa zaaki like nga sente ze bakuwae za kuyamba mbu simanyi zino mbu parish model zino ze bawera mu groups waliwo groups ze bawa sente mbuzo abakazi okwetungula biki ye yangamba nti gwe bwoba yagala tukukukuse mbutukuyisawo bwomu fa babikola mu ne bagamba babikola mu bo bakuyisaako nga toyitidde mu group mbuso encha keera ko tukusomese tukukukuse fune sente okole mangu abantu balimo okukulabira mu mbeera embi nange mwe nawulira bwentyo nengamba guno omukisa asika na Freedom City ne banteeka mu motoka ne bavuga nendowooza oba tugenda ku office nga bagenda bambuuza sente bw'onoozifuna oyagala sente meka ne mbagamba neziba miliyoni 2 ne bwe ziba 2 ne bagamba gw'olina meka z'ogenda okwongerezako ogw'osaba ezo ne mbagamba sirina kyenina ne bagamba tolina ky'olina ne bagamba bwemba nfunye nsobola okufunayo nga miliyoni 2.5 ne bagamba kati ku miliyoni 2.5 omuntu bwakufunirayo 10 osobola okukola ki ne mbagamba nze njagala kola wedduuka estore ne bagamba okay mbu katawo ne bambuuza mbu omanyi sente bwe zikaddiwa bwe baziteeka ne mbagamba simanyi ne bagamba sente bwe zikaddiwa bazookya then okudoocha ejo ash ne bakolamu sente endala ne mbabuuza how ne bagamba tugenda kulaga olabina bayikugamba nga mulimu motoka mugenda tuli motoka tugenda ngole mugenda wa ne mbabuuza manyi tugenda ku office kati ne mbabuuza tugenda kati bakujja ku Freedom City bakuvuga bakutwala ku Rwentebe oba mu kibuga ku Rwentebe waliwo twatuuka waliwo ekifo nga tewali nyumba kale ripoloti nga tebazimbamu na parking awo kati ne mbuuza ngo parking nze n'atandika okweyogeza ne poloti yagala jigula nangamba nga tetunatuuka ku office kati tusooke tukulage how we make money engeri gye bakola mu sente nga bakozesa ash olwo baali bameka baali basajja 2 ne bayimirira awo ne bakwata 10 ne baroocha bayina eddagala ne baliteeka mu kagiraasi liquid ne bateekamu powder bayina powder then olwo 10 lwe bayokya ne bakwata oyo ash olwo 10 baloocha balumako muliro ne baloocha oyo ash ne bamuteeka mu kagiraasi n'ebyo ebintu then ne bakwata bayina obutambala bwa white ne bateekamu emitwalo 2 bw'ogikola bweti olaba mitwalo 2 naye nga ziri mu black color baziyita negative kati ako ka negative ne bakazinga bwe bati mukatambala wategeera nti bakaita ka negative nti nkugamba tukyagenda mangamba oyo negative simanyi bamugula ogenda wali mbuze sente ze bakola moyo ashi biki kati ne bakwatako katambala ne bazingamu olwo sente ne batuteekamu ebyo ebintu ne bangamba jamu nga bwayiwako amazzi nga bweyunza bwensumulwa n'ensanga nga zichenjizi ziri mitwalo egi ne mugamba yes luliro yateekamu nga lwa black ng'esuula n'ebikyo birengera mu black naye nga ne luchenji nga ne lulwa mitwalo egi ne mugamba kicupuli nangamba kicupuli kitya nangamba ndukuwadde luulo olutambuzi bwe banakukwata onkubire nendukwata olwo emitwalo 2 nangamba genda soko tambuza olwo ogambye bicupuli bwe lunakola ojja kutegeera kiki tuyingira
olusente olusalulwisa ne alutwalira ne mu ngalo wenti ne nduwa bawda lo erwandeeta erunkomya we waka olwatuuka ewaka nangamba olusente olukozeseza ne mugamba nange lukoze nangamba kati enkya leeta ezo miliyoni 2 n'emitwalo 8 z'oyina naye mugamba ate nzireete zitya nangamba bwe tunayokya miliyoni evaamu miliyoni 10 which means ojja kutwala miliyoni 2 mu emitwalo meka miliyoni 2 Bwabadde miliyoni 2 8 muveemu miliyoni 2 plus. Yes. Nengamba kale enkeera nenzikwata nengenda. Kati nengamba tusinkane ku office ne bangamba ku office gwakajeri kali ntori omu bwe waliwo obukwakulizo. Ne mbuza obukwakulizo kinambuza oyina COVID-19 card ngate nayisaako 24 hours. Ne mugamba kyogamba COVID-19 certificate card kaba expired within 24 hours. Nangamba bwoba toyagala sigenda kweguya. Kyenkugambye kyekyo tuli mu kukukusa tuyamba gwe fete tulina gye tufuniramu. Ntulabye enaku gy'olimu kati n'akamba wala mukawo nengamba kanzije. Twagenda yapangisa room. Bayitayo Namata guest house. What? Namata. Side Go ku gas petrol station Kajansi. Yapangisa lwe twatuuka era n'aleeta ebyo bintu bye yabadde nabyo pawuda liquid biringa biddagala kati nangamba sente ezo zendeese mbu tetugenda zikozesa kubanga eddagala litabula mu sente nyingi kati yagenda kuteekako miliyoni 3 ziwere 5 bwe tumala okukola jekezize ne yayingira mu katoyi ka lodge n'akuma omuliro n'ateekamu naye sayidingiriza bitu byate. Mwandira mu lodge mwenna. Yes. Ne mwesibiramu bana muleka nga bagule. Era sibawo. So nga mwoli n'abasajja babiri. No. Yasindika omu mbu bamuyita technician. Yasindika omu. Oli boss yete yajja nanga amasindise technician then ne ebinkutte. Naye biri kimu akiina mukola kuwe sente ogende. We twayingira n'ayingira omu n'akuma. Kati naleeta oyo ki nze muwadde ziri bijjukira miliyoni 2.8 zembadde nazo nandaga ntattaddeko 3 ne biba ebizingo 2 n'akuma babeera n'obutamu hashi n'amuteekamu obutamu zino yazumba nga omulaba no yayingira mwaka akatoyi ngangamba njire entereza biri ebinegative byayinaye mbu simanyi batereza ensuula ne zibeera mu line emu n'akuma n'akomawo nga biri nga byaka n'abiteeka ku kameeza kati n'afuluma nangamba jiro girabwo oti hash nenjira kati olwakomawo nangamba naye oli muwala mulungi lwaki tompaako nemugamba kati nkuweeko lwaki nga agamba muwa ku sente no kasolo Yesu nembuuza kati nkuweeko lwaki nangamba nze nkuwe katuwumule SB4 media tugusa ensonga katuveko mulango kati ninyo then tukomewo. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Mukulikeeyo mu bulango bwaffe batulekamu akasente abo tubeeyunire kubanga bayimiddewamu ne SB4 media tukyeyongerayo mu maaso n'emboozi y'amannyinaffe tukomye wali nga tugamba nti omukulu n'amugamba amuweeko wamuwa. Samuwa. Yali akusaba ki? Kasolo.
ng'akaagaza ki? Nga byampaka nakugamba nkaagala sigenda kuwa sikitegedde mubeera muli mu luumu mumaze okwokya ebigunja ajja ngagamba atya yangamba naye nze bwe nkutunuulidde nkwegombye bwe kiba tekimenya mateeka mpaako ne ngamba nkuweeko awo bakusindisa oli technician mbugenda kukola sente kati onsaba nkuweeko nangamba ndi technician but amusingo sokubola okubeera ffenna nemugamba tusooke tukole sente nfune ekyenkola gwoyagala omukazi omwavu agamba no era nze nkusimbidde tusobola n'ogendera wano ebizinesi n'ozikolera ewange nemugamba tusooke tukole sente agamba oli muyaaye oyagala nkuwe sente ogenda ogagawaza ebisajja ebirala kati mubeera muno muluumu temweyambula mwalimu jasi nga mutudde butuuzi yes era twali tutudde wali oyambadde otya nali nyambadde empale nga ya black ne t-shirt white naye yali ayambadde bwatyo ne kooti nga ataddewo n'obugalubindi so ng'ayagala sawe nakusaba yes era nankwata by force akanyuka eri yalya no teyalya taata teyalya twalwaganamu awo kati n'amala olwakukwata atya akukwata atya era ng'agamba kyolo kale yankwata bwati nankanyuka ku kitanda kati negamba kankuba enduulu olwakuba enduulu nenkolawo nagamba tonda bisa nabireka nayimirira olakaswa ku kitanda ntana kyayogera nga nkasuka ngamba ogenda kumpa kubulwa mpaka oba oganye ebyokweyagalira kati kankuforcing kati nengamba kankuba enduulu kati nakuba enduulu omulundi gumu nagamba tonda bisa kale akavubuka kakola ku luumu awo nekakonkonawo wewakuba enduulu ne bakonkona oli omuvubuka nakonkonawo nagulawo nambwa tewali kiriwo so boto no surviving yes ne surviving maawo katusuubye nti omanyi bwe nkukwesi bifo tukkiriza tulimba yes kuba tuyinza otuba tukyali awo ng'ate wayita emyezi giigyo ng'ojja ate omusajja yanfunyisa olubuto tukyagenda tekyakomawo tukyagenda kyeyongerayo mu maaso so awo olubuuka sente zakola sente era tebyakola yangambye eddagala osooka n'oliteeka mu kintu nerigwamu pressure kati ye ejjukira n'alyawo mu busungu bunkutte nga neewuunya omuntu kyoyo nagenda kukola sente ng'akola bino n'agenda okuyiwa eddagala simanyi bwe yakikola nagenda okulabira awo ng'aliye wansi kale nakola oh my god liisi eddagala lifudde olwo byonna bibaawo nga sente maze okuzimuwa jjukira osooka zimuwa n'akulaga azokyeza anti ashiyo etabula ziri kati awo n'akwata essimu n'agiteeka kutu n'akubira oli boosi boosi n'amugamba agenda kime ki eddala n'agenda n'ebintu bye gwe n'akulekamu yagenda n'ebiri ebisente byabwe nze nandekera ziri ze yayokya hash ne powder nangamba gira n'ebyo kankomewo kangende nona eddagala zaali ssaawa nga 6 zamusana paka ssaawa 8 ssaawa 9 ssaawa 10 nga tadda nemukubira essimu nemubuuza nga tokomawo nangamba ate n'abadde sirinamu sente ate eddagala kudda mu ofiisi bwe baba bakuwadde ebyokuyamba kati lino lyakugula sirina sente ate lya mitwalo 9 nangamba naye tisoke nzaaliyiye nze agenda olisasula nengamba okay ssaawa 10 nankubira nangamba eddagala gyenfunyeeyo si gyenze no sente ziziwedde tugenda okukola lya $5,000,000 lya $7,000,000 kati nemugamba tukole ki nangamba tulina okunoonya $1,200,000 n'emitwalo 2 giri gyali $5,000,000 n'emitwalo 8 nangamba tulina okunoonya $1,200,000 n'emitwalo 2 eddagala lisobola okukola obulungi nemugamba nze sikyayina naawe ziteekeko bwe tumala okukola oziggyeko nangamba siina sente ate kintu kikyo tuyamba ggwe so gwe olina okunoonya gamba kati nze oyagala nzigyewa nze nzigyewa kati olwedde nkugambye bwe busente bwe nakomawo nabwo bwe mbadde nabwo bwokka ate mugamba kunyamba ate kati otandise ebyo nangamba ebyo bye nkugambye kati oyagala nkole ntya n'oli boosi nankubira nangamba please baako omuntu gwe weewolako kasite ezo zifunika mbu within 20 minutes tujja zikuwa ozimuddize nemugamba sikyayina ate nkubiraani
Ngamba weewule mu mikwano gyo naawe kintu kigwe tetwagala bintu ebikulwawo tulina abantu bangi bakolako tetuli kugweka. Nakampola mukaawo. Namugamba nze siyina wenzija sente. Oli yanyine yandayirekitingayo afande Andrew. Nankubira essimu. Naye nangamba Jennifer bagamba nti kubulako miliyoni 4.2. Ne bagamba n'abagambye sente zenina zeezo kati mwagala nkole ki? Nangamba kubira ku maama wo. Ne mugamba maama tayina. Mama mukazi wa kyalo, mukazi mwanako miliyoni 4.2 zimugamba zijewa. Oyo musajja kenyini ye nakubira mama. Jukira yali ayine namba ye mubire ebintu nga connectinga eyo afande. Nakubira mama. Namugamba mama omwana twamukomyawo. Twagala kumuyamba bere mubere nonji. Government ekirizizo okumuweereza sente za business. But process nga bwetambula okumuyisako bwomu twetaaga miliyoni 1.2. Yete yamugamba nti naba wadde wali ezibulako wabula yamugamba betaaga miliyoni 1.2 siyina. Mama nagamba kati nkoleki. Mama nankubira nangamba waliwo omusajja ankubidde angamba bagala kuweereza sente naye wetaaga miliyoni 1.2. Ne mugamba mama basajja mbawadde sente zembadde nazo naye ate bagamba ati wabulako miliyoni 1.2. Mama nangamba omusajja ngambye bulungi ayinza okuba nga ayagala okuyamba. Nengamba nange ndaba era ntandise okulaba ki kubiri bye bakolako nga nina essuubi yagenda kuyamba. Nange ndabyeko naye ate mpulira ntiddemu. Mama nangamba ho nange siyina sente naye kaneewoleko bwe bazikuwa ati kubanga omusajja ngambye bwe tuzireeta kati enkeera ku makya bagenda kuwa miliyoni zo 7. Jukira miliyoni 7. Yes. Bagenda kuwa miliyoni 7. Ate omusajja gwenjogeddeko naye musajja mukulu kati sibeeza jatulimba. Naye mugamba naye mama mpulira ntiddawo nga ntandise okukaaba. Mama n'agenda ne yeewola. Yes, yakwata ID ye n'agiwa bamanerenda. Ne bamuwa miliyoni 4.2 n'azisindika. Ne bamugamba sindike ku namba yoli technician. N'aziteekayo. We yaziteekayo nembubuuze ne bangamba ho mukadde atteddeko sente kintu kigenda kutereera. Olagwo kyali mu lodge. Yes. Mwena asuze. Kati okumacha nemukeera nemugamba kati kintu kigenda kutereera nangamba yekandeete tukole. Era najja sawa 4 nansanga waawo. Immediately lwatuuka nangamba naye waganya okumpa akasolo anyway kankole gwe malirizo kampe. Najjayo ebyo ebintu bye yalina n'akwata n'atandika okukola ki okutabula. Nangamba katusooke tutestingeko. N'akwata buli nga bwe nkugambye nga bwazinga emitwalo 5 biri ebi negative bye black n'abizinga mu butambala era n'ateeka mu chemicals bipawuda biki. Bwe yateeka mu silver n'egaana okugendako. Nangamba ho pawuda wamutadde wansi. Chobola balime ayayisibwamu empewo tebikoze. Era n'akwata sente endala n'ayokya 15,000 zo n'azikozesa silver n'agendako. Kati n'akwata ebyo ebintu nangamba kabagende bakozese machine ye ine engeri gyebikola ne bigwamu empewo. N'abikwata byonna n'ebyembadde nabyo n'abitwala era n'andekaawo. N'agenda zaali ssaawa nga 3 zaakumakya ssaawa 7. Nankubira nangamba nti sente zifulumye bulungi congratulations. Nengamba bwe yamala okukyogera n'ajjako essimu n'addamu n'akuba nangamba nga bw'okimanyi tukozesa mashini bu mashini tebakolera bwereere era twakitegedde tulina sente kyoba olaba tubadde twagala kukozesa ngalo biremu okubeera mu ki okusaba sente naye ate mashini yo bakolera sente. Nemugamba tebita nangamba buli miliyoni bagifulumiza 5,000 mu 15,000 mu 2,500 zonna nagenda okuzibala nga miliyoni 7. Wekibeera bwe kityo baba bazifulumiza miliyoni 3,607,800. Kati nembuza miliyoni 3,708 ziveewa. Nangamba sente zifulumye era ziri mu mashini tebasobola zijjamu kati tusasudde za leba. Nawulira nga nfa kati aho nentandika okugwamu essuubi nengamba
Nenkabira omoloji ne bajja ne bawulira nga nkuba omulanga ne bangamba kiki bagamba sibitegeera ne babuuza kiki ne bagamba sibitegeera nenkubira oli bosi waabwe ne mugamba biki Ivan byagamba ni technician wo nangamba nga bakugambye bwe kitwedagala go wali tadde wansi ne litamu enzo ne mubuuza nze yangambye nga bwe balitereka nangamba kati nzagala nkuyambe ntya kati ne mubuuza gwe munzija ko sente zange zona kati mutandise okukambuwa oyagala nyambe ntya mubadde mungamba kunyamba era munyambe nangamba nze sina kya kuyamba sina sente wabula kankubire madamu wange bwaba inako sente akuwe bakuwezo mudakiika nga 2 nankubira nangamba madamu ngamba yenako kamu kitundu so ku milioni 3.7 kuba kubulako milioni 2.5 meka ngana ne mugamba sina nangamba nawe nonya ekintu kikyo nayo linga agamba kyange kata ne badamu ne bakamba wala buyomu ngankubira gamba oli biki olongano ono yo musirikale ye ngo yo muwuliza oli ya directinga no ya ku directizi asigala apushinga bwana onyerye yes simuuliza wabula kati ndi technician ne boss nenga ono yo musirikale wakakasa nti yali musirikale byandala tukyagenda maaso si musirikale adayendi twakizude si musirikale yes kati ne magamba sente sina kati oli naye naddamu nankubira musirikale kirabike mbozi bagisharinga ati musirikale naddamu nankubira nangamba oli kukifanesa omusajja kutedde ko sente zata kugambye lwagula zagala which means teka mamanyi nyo funeze zizibulirako sente zo zifulume nafe tujeko zaffe ne mugamba nze sina wenzi just sente afande Andrew nangamba nonya sente kati ku milioni 7 ne milioni 1.8 kiki kuganyisiza ne mugamba kati gwe yagala nzijewa gwe balwe okubye simu mveri omanye embeera je nakomeramu mama wange wuyo mujje ko sente ne yola bwewozi mukazi watu talina kyayina kati oyagala nzijewa oyagala netuge bwetuzi nanzija tachayagala kula no sense nanzijako nende kati nange kulwakiri nendowozo babiki nentandiko kwewola ngochale mulojiyo era ndi mwaka akalumu naye ngo omuvuka bwajja nangamba sente za lumu namugamba ze buze yajibukinga ngazi musindikira nembeerawo eze yali amumanyi ye kirabika bulijjo agenda yali amumanyi nentandika okunonya sente nga buli bobuuza gamba sina mwena mala waliwo mukwano gwange ali Kabaale nampayo sente olwazimpa nemba gamba nina zinfunyeko mitwalo 7 neba gamba ziteke ku sente ya technician ku simu era nenzisindikako neba gamba obusigadde tubulonze tubufunye olumala okugamba nti ekyo kiwedde kati neba gamba zijukira uzali sawa nga 10 neba gamba twagala gate pass yachi mbu sente kati bweziva wali mu mashini ngomaza kusasula za leba mbwa wezitukira mbwa babazi zigira mu kaboxi ngwejo case je zifulumira mu kaboxi zigira wali wabo abaka kukwasa bagala gate pass wa mitwala na musanvu nabagamba sina kati mpwedeyo sina buli kimutandi bagotona abukanti bali mukubba awona mutandi sokwekingira nayo lusi ngamba katana musanvu nemba gamba si kyayina kata wona ulira nga nfa omuntu akulimba kino bwe kivaaka leete ekirala namugamba na musanvu sizina nawe zitekeko bakuwereze sente wotuka wono jekezizo nangamba kale kanonye nebuziba nebucha ngochale muloji ye mwaka akaloji olunaku lwenkera nenkubira bosi waabwe nemugamba sebo kije kigenda mu maaso nga sibitegeera nangamba nze nakwasa technician n'ebimpuuba naye kandabe nga butugenda okikola zali sawa 7 nankubira nambuzo kyali ku kaloji oyo boss nemugamba yes nangamba okay kanso kemalirize byenkola njagala kwogera mukonawe sawa nga 10 oli Andrew nankubira nangamba nze nakujeri Saudi nenkulwana ko tuke mu Uganda era ndi mukulwana ko fune sente obero bulungi munaye Evan yali mukungamba mpaka indo okujja onogeza n'omuwa teri kyogenda kufuna sikitegedde
ono eyakubira omusirikale eyakubira nagamba atya yankubira nangamba mbu Ivan yamugambye mbu mateeka alina okuneebakako Katoli naye nakuba nangamba nti Ivan angambye mu mateeka alina okwebakako mbu naye noogeza ngu byonna ngenda abipamaapamu togenda kufuna yadde n'ekimu nezootaddeyo zife nemubuuza kati bwe mundese kumpa sente ate mutandise kundwanira ebyo ebitaliimu nangamba ekyo kyenkugambye naye manya kyoyogera naye kyonna nkimanyi kati ssaawa nga 10 oyo boosi waabwe omunene nankubira nambuuza na Katoli ku lodge niye enaku 3 ye naye lwaki tonoonya sente biki get pass sente zo ne zivaawo n'ovaawo namugamba kati nzijewa nangamba wano wendi ndi bize but by ssaawa 2 mbadde njagala ojjeko wano nkuweereza ezo sente nemugamba zisindikire Ivan nangamba sikyayagala ntaddeyo sente nyingi bali mu kwebuunya kiki kyembaza amakataawo njagala nzikuwe gwe weefuula embuzi zo kati zaali ssaawa 2 nenkwata booda namusanga babayitawo Litrock era eri ku side z'Akajansi yes naye guest house we namusanga nentuula nga wano ye n'agenda eri nga takiriza yadde ng'abantu kumulesembera nembuze kakiyekweka kati nasindikira weita nangamba bagambe ogenda eri we yali atudde waaliwo ki waaliwo abantu nga boolaba bano yes nga eringa garden mulimu abantu buli omu ali kuke kati we yasanga abantu bangi ye naddayo nze nesigala nga ntudde nasindika omusajja nangamba bagambe ogenda eri munda mu luumu kati we twatuuka mu luumu nensanga nga tuddaawo nambuuza byagenda bitya ati njagala kuwa sente naye biki naye nkwagala onjagala kuki nangamba nkwagala nga bw'omanyi omuntu okwagala yadde tuli mu bya bino byakuyamba naye nkwagala nemubuuza Andrew anjagala Ivan anjagala naawe onjagala ate mwena nga bwe mugitambuza emboozi eno bizinesi kuyamba oba waliwo ebirala bye muyisaako nangamba ng'oyogedde nnyo nze nkugambye nga nze mbadde simanyi oba na Ivan akwagala wani Andrew akwagala nemugamba tekijja kusoboka kubanga kati ntandise obutategeera awo nentandika okukaaba n'afuluma nandeka omwo n'agenda n'akomawo n'omwenge era n'atula n'atandika okunywa nga ntudde awo gwe tewanywawo sinywa nga ntudde awo nangamba bakuwa eki nemugamba saagala nangamba kale bakuwa emmere nemugamba ye nibampa emmere zino ziwera ssaawa nga 3 nagamba ngenda nina kyengendako nemugamba ate nga mpise ng'ompe sente ngende zijjeko ziri nve wano maama wange bamugobye taata wange bwe yakitegedde mbu yataddeyo ebyo maama takyasula waka kati mwagala nze neetuge ku lwakino lwaki muneetolosa nga nte ekituufu ekiriwo nangamba yagala kunkubya mutwe nangamba nkugamba byange tobiwuliriza te gwe ngamba bibyo ate nkugamba ebyange tobiwuliriza te wansaba sente mwagala kukola sente nangamba so what nemugamba munyambe nve wano please mwagala neetuge mwagala ki kati mukwogera bwatyo nagamba kansooke naabeko naja omusajja munene munene muwanvu najamu esaati nagenda nanaaba alookinze bisumuluza biina musawo nesimu yange byonna bitadde musawo esimu yagijja ku kitanda nagiteeka mu musawo byonna nabiteeka mu musawo nagenda okunaaba kati lwe yajja mujja saati anabira mu mpale yes yajja mujja saati nayingira n'empale ye mu kiigo nensigala nga ntudde nga nkaabira awo kati bwe yamala n'akomawo ng'avudde okunaaba era naye nankanyuka bw'atyo mukuva okunaaba yajja yeesibye ettawiro yajja yamadde yajja nga bwereere nga yeesibye katawulo empale yagiwanise wanu mu wardrobe n'agiteekeyo waggulu kati nankanyuka awo ku kitanda nankwata byampaka naye nali nyambadde empale kati n'atandika okusumula empale nga bwe mukuba emigere naye kugamba omusajja munene byankwata emikono nantugawa nemubuuza naye kiki nze nkulaba nga musajja wa kitiibwa naye kirabika tolimu yadde n'asirika nangamba nankwata kati gwe boolaba tisiri mu kitiibwa wali abakimpa nankwata byampaka namugira wano ku kitanda n'omukono gumuwe nankwata bwati kati n'atandika okusumulwa empale nga bwe musamba emige naye paka
nakola kye yayagala. Empale wali yambadde jean? Yes. N'agijjamu? Yes. N'alya eby'empaka? Eddakiika bwezityo n'agenda n'essimu yange bwe yamala n'afuluma n'essimu kati nnyo wano mukufu osinga empale n'agijjamu na... Yes, nakola kye yayagala. Tewakuba nduulu? Kati niba okuba enduulu jjukira baamuwa fulo esooka n'agamba lwaki onteeka wano ku reception. N'agenda waggulu, yali waggulu olukuba enduulu, omuwala yajjaye oba yali amuleetedde mwenge n'amugamba tondeekanira gwe nkubadde sente zo ki kyoyagala. Omuwala n'addayo era ne bw'okuba enduulu ng'akukwata piro n'akuteeka wano n'akubamba emikono. Yakozesa kondomu? Ate nga kondomu ng'omugamba kale kanzikirize tugende tukebeze oba onoonye kondomu. Akugamba ky'oliko tokitegeera ggwe oyagala nkukube. Watu n'alya byampaka? Yes. Eddakiika nga 3. Yes, netufuluma n'amaawo n'afuluma n'akwata empale ye n'ayambala n'essimu yange n'agenda nayo. Kati bwe yafuluma n'agenda naye sina kyakola wabula nina 10,000 5 teyakuwa yadde sente? Teyazimpa. Nafuluma n'enzira eri balogi wembadde. Olwatuuka n'enkubira Ivan. Ivan nemugamba Ivan ngenda abateekako poliisi kati. N'angamba oli musiru. Olwo Ivan omukubira otya nga tesimu oli agenze nayo? Nakubisa kali akasimu kooli. No, kali koyo amuvubuka kolaawo kuli ku gundi gwe nadda wali. Kunamata. N'angamba oli musiru biki byongamba? Oli musiru tuyamba gwe katongamba poliisi. Nemugamba munyamba ki? Munyamba ki olusajja ngo alimaze okundepinga? N'angamba ateze ebyo mbibaddemu. N'angamba musajja ki? Nebeka mboza bwe batyo ebisaawa ezo nenkubira maama nembimugamba nasindikirawo sente nenvaayo nenzira eri ekawempe yantuuka ekawempe nengendako mu ddwaliro nenkebeza nebangamba nkomyewo after 3 months nebangamba nkomyewo after 3 months nembeeraawo bali abasajja kati nga buli lwemukubira ngamba twakugamba oleete get pass. Olete get pass. Tona mufuna. Nemugamba siina. Nyamazima siina nga boss we kati ulwemukubira takwata. Mudwaro jawagenda kukebera tebakuteeka ku pepu. What? Mudwaro jawagenda kukebera. Tebakwapekeza kumira. Bazimpa. Okyazimira bawazivaako. Nazirese. Ebbanga liweddeyo. Teriweddeyo. Watya oyo musajja yali mulwadde nakusiga bulwadde? Nti njagala kuddayo. Anti woonoddirayo singa ogize wazivuddeko dde? Nazirese Juni n'agambye ebipeka emira byaki. Nti wali wengudde okumira kuba omusajja asobola okukusiga obulwadde. Tebyali bya foosi? Ebyo bya foosi gwe. Tewalumizibwa? Kwa tugamba nti omukyala baba mukutu bya force bimuluma lumu akola ki ayulika n'okuyulika. Tejjukira wali wavudde Saudi? Ate jjukira n'ebbanga gye nali maze. Tewayulika? Kwesi before kwe tuli tukyeyongera mu maaso bino ebintu byapeninga so gwali eyo byerinde tulina kwebereramu naddala abaana abo buwala simanyi lwaki omulembe guno ebintu bigenda bikyuka bakagwa ensonyi bangi andi tulabye ebikolwa bya sitaani byo bingi naye tulina kusaba Mukama n'okubeera nga ate abavunaanyizibwa ku ensonga zino naddala ab'amateeka muri Uganda Police n'ebitongole ebirwanirira ddembe ly'abantu muveeyo ku nsonga nga zino ku bikolwa nga bino. Kyemmanyi bano abantu mubamanyi era nga mwagadde bafuna musobola okubafuna naye
simanyi lwaki tubyogerako bikomaawo. So bino byonna biggwa sente wazifuna? Saafuna sente. Wewava mama kusindikidde sente wagendako ku poliisi? No. Nali nga sinagenda ku poliisi. Jjukira nga siyina kyenina, siyina na transport, siyina na gyembeera. Natuuka n'eri ow'omukazi n'angamba omwana be bakomyewo. Ennyumba tono nfune wengenda. Sikyasobola kugenda mu kyalo, maama wange bamubye ku lwange. Siyina wengenda. Waliwo ekiyumba kye baasenguka maawo. Nenkigendamu. Mwe nagenda nembeera omwo. Nga siyina kyenzizaako. Ne wayitawo ennaku 2 nendaba omusajja nga nkubira. Omusajja oyo yankubira naye yeefuula nga nkwana. Kati kugamba bankoze ebyo byonna nempulira nga nemuvuma nemugamba gwe namba yange ani yagikuwa. Nangamba gwe wagimpa. Omusajja wali omumanyi? No. Nemugamba gwe wagimpa nemugamba tonsiruwaza nze nakuwako enamba yange nkumanyi. Nangamba tonvuma. Nambuuza lwaki obugambe bwaki nemugamba nina obusungu bwange nina ennaku zange tontawaanya. Nangamba ekyenda kukiteeka ebbali. Naye oli mukwano gwange era nkwagala. Nangamba yofunye ku langi. Ngamba sina appetite, sina maanyi. Nangamba mbadde njagala kulabako. Nemugamba ondaba kibakugambye ndi mulwadde. Nangamba no. Ndukisala pressure. Nze ndi muntu era nkwagala wampaka enamba yo wedda naye weerabidde. Nemugamba sikumanyi. Nangamba oliwa. Nemugamba ndi waka. Najja. Nemugamba kale saagala kuva wano. Jangu bw'otuuka Maganjo ku stage. Nkulagirire wendo jjewo. Nalina bendi nabo nga tutudde. Waliwo abantu be bansindikira bakansolingi nga mbeera nabo. Kati nansanga omusajja bwe yajja n'atuuka kumpi n'ekiyumba kye nalimu nansanga awo. Nampita. Nga musajja wa kitiibwa. Nangamba neefudde akukwana naye mbadde nkutrackinga. Nkola ne poliisi nkunoonya. Awo nempulira nga nfa nemubuuza nkoze eki. Nangamba oli mubbi. Ate ndi mubbi nze nabyani nga nze banziba biki. Nangamba waliwo enamba ze trackinga z'abafere. Tukusanze ng'oyogera nabo eno wiiki yonna kakike mubaza. Nemugamba bafere ki namdaga ebifaananyi bya ID zaabwe n'amannya oli gwe twasindikira nga sente bamuyita Tudyaikayo Ivan nga mutegedde nawo nenzirikawo kati ne bankwata ne banteeka mu motoka. Motoka ki? Gye bajjiramu ne bantwala ku poliisi. Baatuuka ne bangamba oteredde ne bagamba osobola okwogera ne bagamba ne bambuuza byagenda bitya ne mbanyumiza nga bwe mbanyumiziza wano. Ne bangamba osobola kututwala awo we yaparkinga nga kuteeka mu motoka. Ne mbatwala ku Freedom City gye yanzija. Ne bakebera ku cameras balabo basobola okufuna enamba ye. Era ne bafunawo ne babifuna. Eyo nenvaayo. Naye ng'okutrackinga nga banoonya waliwo omuwala omulala gwe babbako $225,000. Ye yali abitaddemu sente. Bamutrackinge? Ya. Kati nenjagala nange ekyange kitambulira omwo nenziguzako emisango. Naye jjukira sikyalina kyenina. Nabo baalaba embeera gye ndimu. Nga bansaba sente ne mbagamba sirina kyenina. Wabula mbasaba munyambe. Bwe tunaaba tubafunye. At least nze muziggyeko bamumpayo 2. Nze nenkyungula maama wange ne bwe nsigala ku kasasiro. Ezisigadde mu zitwale zammwe ezimukoledde. Ne bagamba tekisoboka onateekamu. Naye nabanga sirina kyakukola. Era nenzirayo. So tebakuyamba? Tewali. Ekitegeeza abo baali babbye abantu bangi. Kirabika. Obasanga bo tekyasobola obajjukira? Nnyo. So okuva olwo toddangayo ku poliisi? Njogera n'oyo omuwala yabiteekamu sente njogera n'oyo omuwala. Yes. Omulala yagamba ati? Yangamba nti enamba bagifunye. Bali mu kunoonya motoka. Enamba y'emmotoka bagifunye. Naye waliwo kyembuuseko. Omusajja oli yeyandayirekitinga oyo abbi abawala ku online n'abadirectinga eyo mbaba directinga kufuna buyambi. Ye twamukwata. Ye bamulina poliisi?
yali ku poliisi. Okakasota ku poliisi akyali. Akyaliwo. Bamusira ku poliisi yawe. Era ali ku kajansi. Era n'oli gwe wasangayo era ye yamudirectinga. No. Ye yamubba boss yennyini yayefuula boss yandyepinga. Ye yamubba nga ayefuula boyfriend. Era nga bagenda kweyanjula. Nga namubba omuwala yali akola ku banka. So kati obeerawa otya? Obulamu obutambuza otya? Si byangu. Era mbeera mu ekyo ekiyumba. Ngezezaako okunoonya emirimu gigaanye. Wabula ng'okuya like mama bwansindikirayo ng'omutwalo. Obuzaabuza n'ofuna obuugi bwe bityo n'obuzaabuza mulimu abalala banyamba mu bwe bityo. Naye nga si byangu. So poliisi alina kyeyagambako kyonna nti batugenda kuyambako wano bawano? Bo bangamba osabe nnyo bwe tunaaba tubafunye ojja kuyambibwamu. Kyokka kye bangamba. Naye okuva lwe navaayo ne bangamba onoonye sente oleete sente. Mu zino ze tukozesa nga transport biki. Tebaddangamu nakumbuuza, tebaddangamu nakunkobera. Anyway, quest before media tuguse ensonga emboozi ya manyinaffe ogiwulidde. Bino ebintu byapeninga ate era nga gyebiri. Onotobuliza nti Uganda Police wano omuntu wa bulijjo emuyambiddewa. Bano abantu gye bali. Essimu y'oli gye yatwala yagikuddiza? No. Yagitwala. Era mbweto bwe bakola asita amala kujjamu sente ne balaba nti tokyayina ziteekayo. Bakuggyako essimu. N'oli baagitwala. N'oli gwe basangayo? Bino ebintu byapeninga, bino ebintu gyebiri, naye gwali eyo obyewaza otya? Otobuliza nti Uganda Police wano omuntu wa bulijjo emuyambiddebwa. Ebitongole ebikesi andi tusaba alabye emboozi eno ng'osobola okutuyambako mu ngeri yonna yonna, tusaba kutuyamba weeteeke mu kifaananyi kya Vanessa kyalimu. Yava e Saudi ng'embeera egaanye. Nadda e Uganda ne miliyoni zaali 3 ne bazimubbako mu ngeri bwetyo. Leero kiyinza okugwa ku ono ate nkya kiyinza okugwa ku ggwe. Tuweŋŋane ku magezi. Oyinza okuba ng'oli eyo ng'okola n'ekitongole kya poliisi. Tuve tuyambe mwana muwala ono. Oba oli awo tugattira wamu. Tusobola okuzuula ababbi bano bamuddiza akasente ke. Naye ate kiri eky'okumutuusaako gwa buliisa maanyi nakyo ng'ovudde ku ttoki eyo ye ekyaliwo. Ono okubeera gwe omulanga gwali yalaye puroguraamu eno tumuyambe. Oyinza okuba nga olinayo ku banene b'omanyi, oyinza okuba nga abantu bano bamanyi osobola tukubira kasimu okugamba abantu bano bamanyi bali mu kiti ne bwe kiti. Tetujja kwogera linnya lyo. Tetujja kwogera linnya lyo. Kye mmanyi ku byalo gye muwangaalira abantu bano bamubamanyi nti omuntu bw'ati ne bw'ati akola omulimu bwe guti ne guti. Yesu basobola okwekweka naye bwe tubagulizaako baguliza oba oli awo naffe tetufuninga gye tusobola okuyambako Vanessa nga walaba. Atuteekamu akasente be baziwa and Sons genda ku Mukwana Arcade wefunire ebikozesebwa ebiri ku mulembe ate nga mu original obutimba bw'ensiri, amasuuka, blankets,
love covers, mattress protectors, n'ebirala biringanga ebyo bakola delivery paka wo ku mulyango babayita baziwa and Sons. Ate gwe yali agadde obanga osabaza ebyamaguzi byo okuva mu Dubai n'Oman paka no mu Uganda okwate Mami Fat kwera company bagita Kilalion. Mami Fat nno ye atutambulira n'ebbanga ddene nnyo asabaze ebyamaguzi by'abantu bingi nnyo tetufunako yadde nno amwemulugunyako so awo tuli ku mulamwa so gwe wena nange oli musuubuzi oli mu Dubai omwo oba ng'oli housemaid wayetaaza okubeera nga n'ebintu byagala okusindika e Uganda kuba ku ssimu ya Mami Fat ajja kubeera nga akutambuliza ebintu byo ate bituuke mirembe. Tukuleke tusabe nti programu eno enaabaako kinene nnyo kyekyusa ku bulamu bwo naye gwe ali eyo programu eno okifunyemu kyakuyiga ki banaye sente y'obwereere sente y'amangu teriiyo. Ofunanga omuntu ng'akukubira yamu kutandika nabagambye bafere b'ejjinja funanga omuntu ng'akukubira nga nti leeta nusu omutwalo ogumuntu ate nkuwe akakadde simanga leeta emitwalo 10 nkuwe obukadde 10 banenge ezo sente teziriiyo. Sente ezo tuzikolerere ate okukolerera sente ezo n'ofunayo emitwalo gyo 2 oba emitwalo 5 bakakadde kabakako tuleme okazanyisa zzaala. Sigamba nti tuvumirira kampuni za zzaala naye sente ya zzaala mbi. Wofuna akasente nfunye miliyoni gitetenkanye onyumirwa obulamu bwo tebakikulimba kyogenda kukwata nusu omutwalo okuteekeyo bakuwa emitwalo 10 atona kyozikoleredde jasi kwenyawo kya papula simanyanga mbu ate sibenanga sente z'emyogo simanyanga ate bikoze bitya bakuwa simanyanga obukadde 7 awo obuukirawo nti bano abasajja babbi tugenda kuvaawo fe tujja bayiteranga programu zinga zino kubayigiriza kubasomesa oba oli awo tunaabakolera naffe kyetukolera society yaffe okubeera nga tubabuusamu abali abatekebwa bafokasinzeeko okubba bafokasinze nnyo ku baana b'e Saudi abaana b'omu Dubai bano simanga bali mu Europe babafokasinze nnyo abagezi bano okubeera nga bababba. Tubeere bagezi tuleme okujajamya sente zaffe. Sente zimenya nga tuzikola so mukumenya tuzikuume ate sikogera n'oziryamu mwana nti ngenze kafe javazi nziridde naye nana kuzikubbako mu maanyi nga kugase n'okukabasanya. Nze muzukulu wa Kabajja ennamba ezo ziri ku screen gwe nange wenawe gezi byonna bali bameka abasajja abo kali basatu asooka ye Andrew afaanana atya ye mwina ne wano kusimu kandi be bafaanana Andrew ye yalya no Andrew ye dira era nyongera kugamba abawala bali Saudi ng'omanyi nti oyina Andrew mu inbox ya WhatsApp be careful kubanga lwe twatuuka ku poliisi nenkwata ku simu ye nga mulimu abawala basoba mu 2 bona bakaddaama abataddewo sweetheart nezo essaawa walimu abawala bali basindika darling webasi sweetheart naye nga abataddemu akantu so abawala bonna abali Saudi ng'omanyi nti oyina omusajja yeyita afande Andrew mu inbox yo era nga akunyumiza nga bwayagala okomewo abagamba torinyowalinga tumenyekera abawala beno wali esente tulina ebisawo tugaba sente fe abakola mu kimu gavumenti biki bagamba kolera akasente ko manya nti bafere kanayo afaanana Andereya afaanana na bulala ona nga bamukutte bagenda bimperezaako ate abalala sibiina oyo Andrew ate omulala bamuyitaani bamuyita Ivan technician then boss Ivan afaanana atya muwanvu medium size nga mweru then boss bamuyita Nixon yeyita lieutenant retired Lieutenant Nixon yoyo munene naye muwanvu
wa black. Yajira mu motoka kiwe yali ajja. Kawondo. Ya white. Enamba isigenda jogera naye kati njimanyi. Enamba ya motoka? Yes. Jogere. Enamba. Lwaki omuzibira? Wawomerwa? No. Just mbaba ntya. But which is okay. The UBM 088Z. Mweyajira? Yes. Ati nawe okubanga nayo nga yajijja ku muntu. Batugambye nti nakati batera kugirabawo ku kamera nga kitambuliramu. Etambula kati kukube kweri wali wabatera kugiraba babakebera. Nebalakebere na kuzomwezi. UBM 088Z. Je yajiramu. Ali awo muwanvu. Muwanvu munene wa black. Anyway. So, gwe wenna program nena agirabye nga onaka kwate ku bantu abo. Tusobola kutuyamba tu ate sikoba kumye kuono. Naye Uganda mwe tuli, Uganda mwe tutambulira abagezi bangi. Though sente tutawanya okukola naye nga ate n'abazirinze okutwala ebyobwerere bangi. Nze muzukulu wa Kabajja, SBF Media tuguse ensonga. Tusange ku YouTube. Abantu followinga genda ku YouTube searching SBF Media wa subscribing ate program zinga zino ojja kubeera nga ate obuziraba. Twebaza ba naffe naddala abali mu Saudi ya followinga program za zino ate ne mbanga muzongerayoko n'agamba gwe yali abadde nga yeetaaga okubeera nga yoyininga broadcast yaffe buli program egwayo nga gwosooka okugifuna. Waliwo enamba eri ku screen singa ku busintisi admin ntabaya nga tuteeka ngundi eyo buli program gye tuggulawo gye tuteekayo ebeesookera ku gwe mawere gonna agakwata SB4 gabagasookera ku gwe. Bire bulungi mweraba.